era tuzuukidde mu mawulire Uganda yonna si yonna abantu yadde muntu ayagala abantu omusomesa munnaddiini ate era omusawo pulezidenti yadde muntu ayagala ekibiina kye era akikoleredde nnyo okutuusa w'afiiridde adde ayagala nnyo eggwanga lye era akweganya nnyo ne bannabafuzi bangi nnyo bannaddiini abantu bonna bamanyi pulezidenti yadde muntu atagana n'abantu tanobuzibu. Omu ku bannakibiina Reverend Brother Masai Frederick okuva Michael Angelo School of Art Creative Art Kisubi yakola monument eno ey'omugenzi nga bwefaanana n'ebirala byakoze bingi nga bwe tunaabiraba mu compound wa art nnyo kati yamukola ekifaananyi kino n'akiteeka ku ofiisi ye ey'owa chaplain owa chaplaincy era kijja kubeerawo ennaku zonna ye Anatoli babadde afaananira ddala baamubumba bulungi wadde agenze naye era baamubumba nga yonna yennyini kubuusabuusa ono twebaza munnaffe eyakola omulimu guno n'atuteekerawo ekijjukizo kye tunaalabirako kati gwe tuyita omugenzi Brother Father Anatoli Wasswa akoze omulimu mu kibiina ebbanga eddene emyaka 75 abadde agenda kujaguza ku Lwokutaano era tumutwala nti mujaguza atuuse ku buwanguzi monument eno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.